kuno mugenda kutulaba kimafiya. Omuntu yenna amanyi munnaddiini ono mumugambe agenda ali amazi. Obuzibu kasita okwata akabaasa ofuuka ekizibu. Ebbanga lyonna lye mumaze nga mwatusiba akatambaala ku maaso nga Museveni abakozesa okutulimbalimba okutukkakkanya. Ne bagamba abaana ba Nuupu baprovokinga poliisi ne bakuba emiggo kumanyoko genono ne Archbishop Kazimba Mugalu kasita yakwata ebbaasa yafuuka ekizibu. Teyamanyi oba ebbaasa ssente zaava mu bisiyaga. Omukulu Kazimba Mugalu bamugambye bw'otandika bizinensi mu Geyena ng'otunda kazzi ka nnyogoga. Tebereza ogenda kukola amagoba g'enkanaki. Ekyo tewali yali akirowoozezza. Abanaddiini oba musiraamu oba si musiraamu oba pasita oba si pasita kasita aba munaddiini tusaanidde okubeera nga tumuwa ekitiibwa. Naye abaana kye baakoze Archbishop Kazimba Mugalu okwata ku mutwe n'ogamba tuli ku ki eno Generation Z nga y'amaanyi. Generation Z ng'e tutabuseeko. Generation Z ani agenda ogisobola? Abaana baasabudde Archbishop Kazimba Mugalu nenkwata ku mutwe n'engamba bannange tuli kuki. On top of that abaana eno ku social media bali mu kubeera nga bamusabula ku ground bamulemeseza okubeera ng'ayingira ekkanisa. Abantu ne beetwatwana era we batu ne bamugoba okubeera ng'ayingira ekkanisa. Sikimanyi oba nkiddemu amagezi gazze. Abantu ku ground ng'ovudde ku ya social media abaana eno gye baleekaanira omwana n'akuyisaamu eggaali tomumanyi tomanyi taata we tomanyi wakumujja kumuloopa tomanyi eri ku ground yazze ku kkanisa emu ne bamugoba. Ng'abantu bagamba omukulu togenda yingira kkanisa. Byatandise ng'ebyokusaaga awa tagenda giyingira. Talowooza omukulu byakusaaga omukulu atuuse munnange togenda yingira leero emisa si gwagenda ogisabisa ogenda okugira bati ng'ate omukulu ayingidde. Nandisabye abantu abakulu naddala mu ddiini tubawe ekitiibwa naye abaana engeri gye bamuyisizzaamu eggaali nakutte ku mutwe. Juzi saakamala okupulengera akatambi walino ku TikTok omwana we yayisa mu Pastor Mondo eggaali nenkwata ne ku mutwe. Omwana nga ate ono yavuma Pastor Mondo yali mukkakamu nga goyizo manya obusungu nga buva ku ggumba obusungu bwebeera nga buva ku ggumba mwana wato omuntu ayogera mu kkakamu naye nga buli statement gyakola eriko ekivumo. Ndowooza nako kankanoonye nkisobole okubeera nga nkakuzannyira kubanga abaana balina obusungu nga buviira ddala ku ggumba. So kulabe kye bakoze Archbishop Kazimba Mugalu. Nvumirira ebikola nga bino kubanga saa zino oyinza ogamba nze ndi musiraamu ndi mu kisiibo oyo ne bavuma ebanaakwata ku sseekawo ebanaakwata ku mufuti w'abaana baneeno olema. Archbishop Mugalu Kazimba nyongera okujjukiza nti mweno revolution gye tulimu tetulina gwe tutajja kugambako kasita abanga yeesiriwaza ng'ate alaba. Okitegeera mwe tubatwala ng'abantu bakulu abaliowo emyoyo naye kati olw'okuba mulina omuntu gwe mukolera abawaayo akasente. Okitegeera mwe mulabira ddala nti nno kati ye Katonda mwava kusinza Katonda omutuufu musinza ye. Okitegeera Leveland simanyi Archbishop tukusaboddemu amagezi tereera abantu bagambe ekyo kye balina okutegeera. Okitegeera va mu kwesiriwaza oyinza otya okugamba nti nno omuntu atalina kissi ava mbona provokinga police. Really naye n'ogamba nti nno osaanidde okubeera Archbishop era oweereze enzikirizeemu. Muganda wange ffe tujja kubagambako tujja kubazzaamu amagezi ku mpaka.
Timo